Yes, mbaniriza akadde kano mwasize mutya mwasibye mutya mwe naba following Faali TV ginembe basa nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade Mujja wa Rema Namakuula ebipya bizuuse ekifaananyi kirina maaso oba kitambuza ku social media Rema Namakuula kibamukola kikambwe era nagenzi n'awandiika n'agamba nti Kenzo wawona ki Rema kina figa z'abakadaama mukazi watu kibamukola kikambwe bannange batimu Kenzo besiba ku Rema Namakuula mukazi watu baba musojja buli lucha baba musojja sijja kati mwa bakafalanyi kibatambuza ku social media ate balaga nti replacement ya Rema Namakuula eri Dr. Amuza bu Dr. Amuza naye agenda kuba asola Rema Namakuula essaawa yonna najjukira waiza okonoza kati mwaka mulamba bukyanga tulaba kafaananyi oba kali ka video nga Amuza kirikodinga n'omukyala gwalumanyiza nga bagamba nti ayinza okuba nti mukyala wabula Amuza ava n'akiriyalinga ng'agamba nti bannange omukyala oyo simukola ki simumanyi wadde n'akamu kaakati omukyala jjukira yali alabika bulungi nga naye anyirira omugambo mungi ogwatambula era abasinga ne bagamba nti Rema bagenda kukola divorce ne Amuza byakomaawo kaakati bazemu okuba nga batambuza akafaananyi kebalaga nti ye mujja wa Rema wuuyo omukyala gwolengera mu kifaananyi bali mu kumutambuza bali ku social media jjukira mbagambe walisewo katondooza omwaka nga gumu era waliwo Amuza gwe recordinga naye mu ka video wabula bagamba nti Amuza ajasi recordinga ka video ng'omuntu ajasi ali mabega wa kamera ye naye aka video kalinga gye baali bakarecordinzeemu kali kalaganga Amuza eyalina omukyalo oyo era ne berecordinga ka video bali baku airport kakati bazemu kubanga batambuza akafaananyi keeko era abasinga basiimye Kenzo ne bamugamba nti yeebale kusula Rema Namakuula mbu yawona figa ez'abakadaama Rema Namakuula alina figa ez'abakadaama baba mukazi watu baba muyisaamu egaali buli kaseera Rema Namakuula baba mukazi watu omwana w'olugavi batimu Kenzo bamwesibako nnyo mukazi watu buli saawa bamusojja buli saawa bamusojja mukazi watu bambi naye nga munnange information etambula bwetyo bweraga akadde kano ku social media ku nsonga ya Yedizza musuuza Nyamutoolo Rema Namakuula akosa ne mujja wa Rema Namakuula akafaananyi kano simanyiwa ani ono ali nkinza akafaananyi kano ani akafulumiza kali mu kubanga katrendinga ku social media mpuyo yagenda okubanga replacinga Rema Namakuula era nti no Amazon bagenda okuza mu kifo kya Rema Namakuula binakirawa manyi sigwe gusoose ate n'olina aka video Amuza yali recordinza aka video kali ka video ng'omukyala ali mabega wa kamera ye niyo omugambo mungi ogwatrendinga Amuza n'agamba oba yagamba mukwano gwe ndooza mukwano gwe naye abasinga baasala omugambo yali mukyala munyarwanda bwe serabidde yali mukyala munyarwanda walisewo kodwa ali 223 oba tekandoza ali 223 ndowooza kali 223 amawulire gatrendinga nnyo ne bagamba Rema bagenda kukola divorce ne Amuza nkugambye ekyali ku social media kyali kikambwe mukazi watu bamuli batimu Kenzo Rema Namakuula baagaana okubanga bamuweeza n'okumetera okubanga afuna ku minyendo kakati nga begaka baali bagamba bwe yagula akabina era akabina ayambala kambale olw'ensonga nti akabina ke kageja mu wiiki emu abazinga ne bakola kye bagamba alya booster alya biki alya body booster bagita body booster egeze emibiri eyo ku sipiidi olw'ensonga nti akabina kageja ku sipiidi mu wiiki emu yali ageza akabina bagamba akabina yagula kagule era abasinga bagamba mbufe Rema Namakuula nti n'akabina ayambala byambale malina ku zintu byankyuka mu bintu bingi biri artificial naye ate tewali ali sure nti akambala just mugambo gwa ku social media naye nga jjuka ebintu byakyukamu enaku zintu bitambulira mu za artificial abakyala bonna basinga bali ku za artificial ndaba balina obubi nasimanyanga amabeere manene simanyanga ipusi biki bonna bali ku bintu bya artificial ebintu byakyala ebisinga byonna tibisi bya ddala abakyala ndowooza osobola okumusanga omukyala ndowooza nga omubiri gwe gwonna kugamba kaŋŋambe nti 70% nga bintu bya artificial nga 30 gali nga bye bya ddala kibategeeza nti ebintu ebisinga byalina ku mubiri gwe byonna biri artificial bwe ŋŋamba 70% yebesinga obunene ate Rema Namakuula abanga yakagula akabina si abaasosa abakyala bangi abambala obubina nno ate yukenafuna obubina bwakyukamuko kubanga omuntu asobola okukamba n'otamanya nti akambadde olwensonga nawe butambulira mu bbeeyi butambulira mu miwendo gya njawulo
ebitambula muwendo gyanjawulo ebyayinza okukambala nomanya nti akambala ebyasobola okukambala notamanya nti akambadde nga kalinganga ak'okumubiri ebyaddala nga kalinganga kannakyo. Kaakati munnange bambi mu musonyiwe muleke Rema Namakuula mu mwesonyiwe asetolinge mu relationship ye naye nga katuvudde ku ebyo akafaananyi kano kano ak'omukyalo ono omubalagavu ono gwe batrendi tubali mu kusharinga ku social media akafaananyi kano confuse nza mukayi wali mabegako wali eri akafaananyi ak'omukyalo oyo bagamba mbu replacement ya Rema Namakuula Amazima gyagenda okuba ngazza mu kifo kye. Simanyi akafaananyi kano bakagyewa ani aliikiriza akafaananyi kano baabe mukazi wattu Rema Namakuula bamuli bubi ku social media abayaye baagana okumuweeza bagamba nti Eddie Kenzo wawona mukyala yoyo gwe bagamba yo replacement ya Rema abasayansi okubanga basala mugamba nga bagamba nti Rema biri abimu etantagenda mumalako na Amazima olw'ensonga nti Amazima agenda kuba atongoza essaawa yonna ng'omukyala omulala era nga yoyo mu kifaananyi gonengeraawo bagenda okubanga bakola ki bagenda okubanga bazza mu kifo kya Rema replacement ya Rema Namakuula era mbu essaawa yonna Amazima agenda kuba alekawo Rema Namakuula olw'ensonga Rema Namakuula bwamufuga nnyo mbu ye boss jjukira Rema yasinga Amazima essente kugambye mbu Rema Namakuula yeyisanga omusajja awaka bwakyonga nnyo Amazima oba ani alinkinga ebigambo information eyo oba ani abeerayo Rema ng'akyonga Amazima awo nze nange nga bagamba ebisesinga wali omuka tewabula muliro oluusi lwakuba oluusi bimanyi okukyukamukko kakati bino ebya Rema Namakuula ninze ndabe gye bigenda okuba nga bikomekkereza tulabe bano ababitambuza ku social media ani abeetera okuba nga birinkinga mikwano gya Rema Namakuula bye bamanyako ku bigenda mu maaso mu maka g'esitoole ki manyi ebisesinga eri oluusi abantu ababeera n'emikwano gyabwe naye ng'oluusi bakola ki basiibwa abasinga oluusi ebintu babikuma nga bya private naye oluusi abantu baabwe ababali okumpi barelatives baabwe bamikwano gyabwe babitera okuba nga birinkinga ne babiteeka ku social media oluusi okwagala okubalabisa abamu oluusi babalinako obujja oluusi efutwa ne bakola ki ne babitera okuba nga birinkinga ne babitera okuba nga bifuluma abamu kaakati mukazi wattu Rema Namakuula yandibanga yagudde dda mu mbi binaggwerawa omukyala yoyo mubalagavu alabika bulungi bagamba nti aliva replacement ya Rema Namakuula binaggwerawa mbagita Fadi TV subscribing on the decade mube bulungi mbagala nnyo mwena